bazichuka always zichuka engeri yemu kati ekintu kya iPod kino kye basibirako ekiwanyi nti nupo kyagizizaayo sente biki ekintu kino nabagamba kyali ye Ghana is a Commonwealth state under Jerry Rawlings ono naye yakola ebikolobero bingi nnyo okitegera Jerry Rawlings wabula bwe baatuuka okuba nti yatuuka ku stage nga takyalina walaga yayita ekintu kye bayita dialogue ye Ghana bali bagita IPDC interparty dialogue committees zalimu ebibiina ebyenjawulo kino ekintu kya dialogue kya iPod tekisose mu Uganda only that nti bano abakivuga e Uganda ate bali okusiriwaza tebogera kituufu nti akasajja ekituufu katumezze Kyagulanyi abakuye hands down Kyagulanyi is excellence the national unity platform teyetaga iPod no teyetaga NRM ne opposition ebaddewo bebetaga iPod not national unity platform kubanga ki national unity platform inete kali yaitamu nabagamba twayita mu kintu kibaita democratic avenue democracy ono aina ba champion ba oba ba founder bawo kwe kuli Bungereza America ne France kati no tuba tuyisemo yo police esawe nati ebintu bigenda maso temula batia gas mu kalulu lwaki lwa democracy na human rights nabagamba under first stage ba phase ya soka yetubaddemo ya revolution tubadde tuyite ekintu kibaita international intervention to intervene in what Jamiru soko jotereze no gondi soko jotereze flaga ya Uganda kiri waneno kasoro tepu ekwate enywere yesoro tepu aliwa soko kwatise ono yenyini eddeyo tulina okwogera kati nga flaga tuziwanise tuli banna Uganda okitegera so muna Uganda eno dialogue eno je mulaba esoka katusoke tutandike ne sente tuve mpola naye mbadde njagala kwa ku history ya iPod eno na lwaki lero iPod bagirese nakugamba bana abasajja bagala dialogue the only way to survive of which nange kyensabirira bulijjo twagala Uganda ekyuke na mirembe tusobola okwesonyiwa buli omu n'asonyiwa munne ne twaba his excellence Kyagulanyi ne General Yoweri Kaguta Museveni nga beesika mu ngalo ekintu kino kyaliwo Kenya kyaliyo under Daniel Arap Moi ngunako olwaliro Kenya yetusinga okwegomba olwa demokrasia gwerina byaggwa bitya Daniel Arap Moi we yamala okukola byonna ne bamuleetera foreign policies zino ne bazimuteekako but last bamala ne bakola ki ne bakkiriza ku dialogue that has always been my prayer okitegera wekyajja Zambia Lori president yafunye kisanja kye ekyokubiri Daniel Edgar Lungu ye yaliko Edgar Lungu ono webamuleetera foreign policy ne zimunyiga Edgar Lungu yakwata mu ngalo olunako olwalero Zambia egenda maaso okitegera tudde ku nsi gye bayita Senegal ono we Senegal yagezaako nnyo yayagala ateekemu ekikono faye okwata entebe okitegera yateekamu ekikono naye nga tasobola kumalako kiki yali alina okukola yali alina okukkiriza bagende mu submission ekintu kikole kigwe that is my prayer okitegera essaawa eno byemulaba temulaba kutiya gas temulaba kuki byonna mwabisomako twagala mirembe we want peace so bino nabibasomesa kati ero njagala mbasomesa eno stage gye tuliko newe tudda mugitegeere wabula essaawa eno tuve ku zino abakola videos you are attacking another group neri group najirabye yogeza ego and Nobert Mau ate Nobert Mau nze mutunulya ne musasira Nobert Mau ye yagenda mu bazungu bino stage yona yabadde nga abigoba nek kati sawe na yogeza ego watugamba sijja kwogera na Museveni nange kitufu akimanyi nti it has to be dialogue okigere ekintu ekyo it has to be dialogue bino bagamba nti national platform ekireta mu iPod simanyi sente ezo sente zebogirako kekagundi kyekwaso kyebateekawo naye mwena abamanyi gye tuvudde sente zino mukimanyi nti no sente si za iPod sente za electoral commission buli kibiina kino okukola kino okufuna ezo sente okige byonna mubimanyi national iPod sente za iPod zina kuba sente za mwi wa musolo w'eggwanga lya Netherlands kubanga iPod ina kubeera funded by NIMD the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy naye sente zino zebogirako sente zino za electoral commission za mwi wa musolo gwe Uganda kakati ate kijja kitya nti national unity platform ate zeyagala okufuna wabula njagala mujjukire ekiteeka kiri kye baleeta temukyerabira UPDF amendment bill ndoza mujijjukira yekwata sente zino zibalina okufuna under electoral commission nezikwata nezikyusa mu zibereza iPod mbukati nupo okuzijiwa erina kujja ku iPod kali ka trap ezo sente si za iPod ezo sente za mwi wa musolo wa Uganda sente za iPod zinakuwa za mwi wa musolo wachi wa Netherlands okitegera kubanga zina kuita mu NIMD wabule essaawa eno NIMD weeri naye NIMD
tenateeka mu wadde n'olwataano mwegenda kufandinga kintu kyonna tesobola. Lwaki? Nimudi ekyagitwala in the first place, ekyagitwala nti byali efandinga si byebyo. It wasn't democracy at play. Kati leero okuba nti Nimudi ene yagikomyewo, Munnayuganda kyenjagala oyigene kino, Nimudi lwaki yakomyewo era ani yagikomezaawo? Eyagikomezaawo yeetaaga dialogue. Ffe mu mwaka gwa 2023 twagigoba ne tubagala mufulume wano. President waffe yagenda paka Netherlands. Okitegeera ne tugoba Nimudi. Nimudi eno yakomyewo etya? Ani yagikomezaawo? Kati yakomezaawo Nimudi yeetaaga dialogue. Okitegeera wabanga Nupu yagenze neeyita Nimudi ekomewo ne Nupu yeetaaga dialogue. Wabanga NRM yayise Nimudi yeetaaga dialogue. Nonti tebyuso bibitebazanyira ku mutwe. Teri sente za Netherlands Institute for Multi-Party Democracy zazze tewali. Sente za Electoral Commission za mwiwa musolo gwa Uganda. Okitegeera za mwiwa musolo gwa Uganda. Sibabula sente zino bazisa mateeka ne bazikwata ne bazikyusa mbuza Nimudi. Mukitegedde ekintu ekyo, so tebakuzanyira ku mutwe. iPod terina sente. Terina. Just olivasinga ekintu n'ogamba nti zino sente zibadde za mbaga naye kati zino ez'embaga katugende tuzigulemu ettaka. Sente still ziba zikyali za mbaga, tezibeera za ttaka. Okitegedde ekintu ekyo. So mu Uganda tewaliwo sente za iPod, teziriwo. Just bakwata iPod ne bagiteeka mu kiteeka kya National Consultative Forum ekitwala political parties ezinaba MPs mu parliament. Sente zobadde nga bazigabana ebbanga lyonna wabula Nupu yazze olw'okubanga beetaaga dialogue ate nga bo batwaze nti balina bargaining power. Bakola ki? Bazikyusa sente ezo. Izo sente si za iPod. Okitegeera ekintu ekyo Munnayuganda mpuliriza. So gambye ekintu kimu, all we want is peace. Uganda ekyuke emirembe, kituyitaaga tuve mu ego. Kubanga senga tunaalwana teri agenda kufunamu. Kuno okulwana bali be bafuna. Omuntu omu alwana ku Russia na China, n'omulala alwana ku America ne Bungereza ne France. Ffe bannansi tetufunamu. Senga His Excellency Kyagulanyi atuula ne Museveni ne bateesa Museveni n'awaayo entebe mirembe, Bannayuganda ffe tufunamu. Ne senga Saidi emu erina okuwangulayo ekyo nkibabulya. Saidi emu erina okuwangula ate nga Saidi essaawa eno amaanyi geekubidde ku His Excellency Kyagulanyi ba Democrats bagenda kuwangula ba Communist ku bintu according ku bintu bye tulaba. Kitegeera ba Democrats balina okuwangula ba Communist. Naye kakati Saidi y'aba Communist, Saidi y'aba Democrats senge nalangana ne ba Communist ani agenda okufa? Munnayuganda gwe agenda okufa. Okitegeera Munnayuganda gwe agenda okufa. Balina okusasulwa sente zaabwe, bagenda kubeera batu exploitinga. Okitegeera ba Communist bagenda kujja, ba Communist we bakuba omuntu, ba Communist balina okutu exploiting. Essaawa eno njagala mulaba China kye batukola. Mulowooza gavumenti efunamu sente, economy yandibadde bwetyo omuntu wa wansi ne bamunyiga paka ng'omunyo olunaku lwali lugenda mu 2,000 senga badde bafunamu sente mu China. Senga China badde efandinga Uganda nga bwe bagamba nti abakomunisiti balungi nnyo ne Russia ng'etufandinga mu kabinja kaabwe akannaamu ne G77+1. Essaawa eno emisolo gyandyekanamye weegityo. Omusomesa yandibadde agenda ku strike senga Abachina abo balungi. Of which Uganda is a British protectorate. Uganda is a British state. Togenda kera kumacho gamenti njikutte njitadde mikono gy'aba China. Ng'olwedde balina omuntu gwe bapulesinzeewo ate nga balaga nti alina amaanyi g'abantu. Kitegeera ekintu ekyo. So iPod ezze kukola kintu kyeggana ekya Jerry Rawlings kuteetawo nteeseganya wakati w'abaana abalemeddwa ababiri. Kubanga saidi eyeeri tasobola genda Bungereza kati neeyogera nabo. Ng'olwedde wabalaga nti gw'oli mu China n'aba Russia. Kati ate n'oweno tasobola kwogera n'aba China. Era ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi ebbanga lyonna lyatambudde temulabangako Russia na China, tabeerangayokko. Ekyo nkiteekako n'omukono yali amulabyeko. Kati onayi tasobola kwogera ne bali. Kati balina okuleeta ani? Balina okuleeta neutral member. Balina okufuna omuntu ali neutral. Okitegeera? Balina okufuna omuntu ali neutral. Yani ye Netherlands. Okitegeera? Ate Netherlands eno eri ku side ki? Eri ku side y'aba Democrats. Okategeddaako eri ku side y'aba Democrats. Kitegeeza ki? Democracy has to take shape in Uganda. If you want or not, then we no genda mu agreement. Okitegedde?
So Uganda egenda kukyuka. Musibe ebintu byammwe mudde waka. Kiddamu musibe ebintu byammwe bakadaama. Mugamba abawalabu tudda waka. Uganda egenda kukyuka. Forcefully or peacefully. But I advocate for peace. Ere banga yange lyonna mbadde nga mbagamba. Let Uganda change peacefully. Naye nobati mau chenjagala binaveeko bine by'okusudian girl dem byatandise aho zambu kati wagamba sijja kwekubisa bifaananyi na Museveni kati ogenda kulaba itulwekubisa tukimanyi nti senga mumaliriza endagaano wabeerayo kusika emikono omuntu naye obeera tomwagala ebyo tubimanyi kati batandise okupredictinga kati omuntu wajja n'akugamba nti mu December agenda kubeerayo Christmas kyagamba abeera predictinze kituufu tukimanyi nti buli mwaka wabeerayo Christmas kati ne bano tukimanyi nti bwe banamaliriza endagaano balina okusika engalo mu mikono ogamba nti biwedde kitegeera balina okusika emikono mu ngalo ne besikanga n'emikono ne bagamba okay tukkiriziganyizza kati bino bya predicting olina omukwata mu ngalo olina okukola kibye tubimanyi byonna muyiyeyo ekintu ekipya oshegere ekintu ekyo so muna Uganda National Unity Platform tena ya kusenteza iPod ate bine bya iPod it is not about money it is about dialogue nkidamu it is not about money it is about dialogue nabagamba eno revolution egwira mu dialogue if you want if you don't kubanga Commonwealth states zonna wezigize omungereza tasobola kutunula bali okwate Commonwealth state ogifule communist state ekyo never tosobola shona bagamba idea dem mukana akalulwa kubetia gasi wonna batuyita Bampita Sharma Minister of Foreign Affairs addako yenze in the new Uganda